naye ngamba kulisaayo nnyo natera ewa Kabaya kansubire ndowooza amawulire mugalabye omulabye engeri gyayogeramu engeri gyatusuubizzaamu engeri gyagenda okuba nga akikwasaganya naye nate nno nga tuvuddeko erudde ewa Kabaya ngenda kuba bwe tutyo omanyi wabeera ekibi wabeerawo n'ekirungi bwe tutyo bwe twatambudde ne tugamba bannange Kabaya ono ayina omuntu atamwagala bulungi bwotyo ne tunoonya ku Buchamani era bwe twamukubidde kasimu kafe wano ku LMTV Uganda munnange n'ategeeza nti ali mulago ne tumubuuza oli mulwadde wafunye ekizibu wabadde ki n'atugamba nva yabadde ne bakyali be ŋŋambe abaana be gurupu ye namba nga tute wali emulago nayo okugikebeza basobole okubeera nga nabo balina okubeerayo munnange ku mukolo omanyi olina okubeera n'ebbaluwa ezikuyingiza ku mukolo ogw'okulayira kwa pulezidenti munnange ne tumubuuza ate olubadde nno waagategedde twamusanze musanyufu ali mu kuyimba ajaganya ali mu kujaguza wamu ne banne ne tumubuuza munnange nno waabitegedde natere amawulire agaakagwawo n'atugamba nedda amawulire kyago tumugamba munnange amawulire agaliwo gega Kabaya okubanga munnange naye yaweereddwa kaadi okubanga agenda ku mukolo ogw'okulayira n'agambe ki bannange yeewuunyiza nnyo era olwamugudde mu matu n'atandikirawo okwekalakaasa n'atandika okuyomba n'agamba bayinza batyo gimuwa oyo Kabaya wa people power era wa NUP kwegamba yayogedde ebintu byabadde bingi nnyo naye n'agamba naye nze sifuddeeyo wadde baagimuwadde era nze nsigala nkyali ghetto president oba ki n'agamba era ne tumubuuza kati golooza kiki ekigenda okuddirira olowooza obuyinza tebagenda bukujja kuba bukwase Kabaya n'agamba nze sitidde era wo wennyini bwe yatuusiza obubaka bwe n'agamba president w'eggwanga n'agamba singa anaaba amaze okulayira asaba amwongereko ku bitiibwa kwegamba ayagala kumwongera ku mayinja ayagala President amuje ku ddala lino lyaliko abeeka eddala lyakola ki lyamuteekako n'agamba naye kino ekyokubanga Kabaya bamuyise tekimuyisizza bulungi nnyo nnyini ddala era yabadde n'abayaya baabo ne weekalakaasa simanya 3 mu bbanga 2 ku nnyama oh my god Buchamani yatabukidde ddala n'agamba kino tekiriiyo kwegamba muli munda mu ye yafunyemu okutya kati gwe naye kubyamu akafaananyi olowooza ki bwe wabanga bawadde Kabaya olowooza Kabaya si yagenda okudda mu kifo kya Buchamani akakalowooza nze nkakulekedde gwe omulabe wa LMTV Uganda kubanga engeri ekintu kino gye kyatambuddemu mu speedi naffe kyatwewuunyisiza era Buchamani si musanyufu wenjogerera kati newankubadde kale yabaddeyo but si musanyufu nnyo nnyini ddala naye ye yasabye kimu n'agamba pulezidenti amwongere ku bitiibwa amwongereko amayinja wano wali amugjewo natera asobole okubeera nga amutongoleza ddala mu butongole nga tewali asobola kumwerijjako nti ate nange nvuddeyo kubeera ghetto president ye lwaki neeyogerera producer wange agenda kubanga anterayo ka video ako nawe osobola okubeera ng'olaba Buchamani engeri gye yabadde acwacwanamu mu busungu obungi.